wakola ki takimanyi tisiri wa wano tamanyi muno oli mugundi ndi mu medica takimanyi takimanyi n'ebirala nange olumu mbeera n'ebyama neerabira ati nakyo kyama kakati tukubiriza nnyo mu mukwano okwogera amazima amazima gano amazima gaawukanirawa n'okweyanika okwetetegula kakati wali okubaita okwetetegula olina kugamba ekyo nogamba nekyo bandibadde okisigala fano bola bantu twalinako singa afenga musezi nogamba ekyo kale siganye engeri gye yava waani mukoze eki wali mulese n'otetetegula abo wetetegudde ekyama n'okwetetegula wotandikira wenjawulo leero wetujagala nti era abantu bakutuna ne bagamba ekyo yandikirese ekyo wandibadde okireka kubanga kigenda kudda ndowooza okwetetegula kwe kuleeta n'ekitagenda kudda ate kyotasobola kukyusa nako kuba kwetetegula kyogere wala kisobola okudda omanyi wakati mu kudda kwa mirundi mingi ebyali ku kyalo ewaffe kyo kikutwala ku buko otandika okunyumya n'abavubuka b'omu buduuka ng'oli ku bukoddomi bagende basa ebyama byefamire y'omukyalo ekituwasise wala kubaako bye twawula what happened singa okitegeera nga si kirungi kati aŋŋambe nga ki omanye ebintu bulijjo tudda wano mu ntamu z'ebyobulamu waliwo ebintu bye twogera oba endwadde oba emize nga bye tuyita nti biri genetiko jjajja wange yakikola jjajja azaala jjajja yakikola ne jjajja wange n'akikola ne kitange yakikola mu ngeri yonna yonna olabira ddala tekiyinza okudda ku generation eddako naye bw'okimanyako oyinza ottaasataasaako nogamba omuze gw'omukyala famire y'omukyala ye erimu guno omuze naye kankole bwe nti ntereeza abaana bange nti tekiyinza kuyambako n'otereeza ati ddi lw'otandika okwagala okwogera singa oba bamwe bw'ozaala omwana afuuka bw'ati bw'olaba nga akabonero akasooka kasuko katandise that's when you talk olwo katonda wakubanga gwakusaasidde n'ogamba ebyema bigala ne bigende binsigale mayiga akambi yeesonyiwe abasajja mulina famirizi zammwe mwabonaabona n'okuzaala amazima ekituufu okimanyi naye bw'ojja n'ompasa omwana n'asooka n'agaana n'otandika okulangira nsi kati awo bwe buzibu naye we tumunoonyayo omwezi gumu 2-3 mwaka awo nagamba naye omusajja gye banywera oluzaalo naye nga mukkiriza ng'ebivumo abewammwe banvuma nga bwe nkujjuliza tonyega tosobola buweerabidde nti nammwe kitammwe yabazaalayo 2 abaana baagaana kaakati tukkiriza era we advocate ku kwogera amazima mu mukwano naye tubadde tugamba okwetetegula nga ekyokulabirako mukyalawo ng'akubuuza nenzira si mukazi asinga obulungi gwe wali olabye ogenda okujja kyamazi wali omulungi gwe okoze ki gwalaba okuba nti kale yamala n'agenda naye nga obuuza ati ng'obuuza nga kati olwo nkubuuza am I the most beautiful woman gwe wali olabye muki nzenna mu mbeera mu mpisa byonna kale endabika yange oza sinzi nga asinga obulungi kale akwaggwa oli mwamu n'ekikasa kyali kikusinga ebbina olwolugendo tugende mu geena n'obuntu obutonotono butwale mu geena olwo nno tuli eri mu kasukaali nze asinga oba yagaseka nga sinze wamma sikyateeka ndi buli wamu babuulizaawo abajja kukulimba ayinza okukulimba awo mateeka kulimba balimbira tigwasinga kumba abaana n'emisana gye yabadde ogamba mukama katonda nogaye kati ono nkole ki ye wange gwasinga osooka nateesa na mukama katonda ogamba mukama katonda bw'obeera ggwe this is a divine situation gos amazima agamu bwe kiba kyetaagisa fa nago teweetetegula mukyala we yali mu nnyumba yasinga obulungi abalungi badde obalabye anti abasajja babeera kati wano ddala mukama tivi agimiridde mu bwati omukazi omugabo oba hafi gwe oyagala genda omuwase amugambe nedda maama gwe landiodi w'abalungi bano bapangisa va kuwono naawe kati ono hafi mwegombako kikirabi kyonna ekiwala kyo akiri ndinamu kwewuunya neewuunya oyo omuvuka akola ate akola n'omuwala omubi zaamu mukazi w'amaanyi abakazi ara akazi mwe mulina omuzogo naddala ng'obufumu bugenda bukulaakula n'olaba omuvubuka oba eyakula n'ebbaawo ku kyalo azze avuga n'okyoga ya rabbi musa tunuulira banno be wasoma nabo mwana
uli avuga kanamba ng'oli mukukanika ozaako olujegere lwa ggaali. Bambi twezengamu amaanyi. Bw'olaba avuga emmotoka beera mulungi. Baby, olaba emmotoka ebyo bavuga mbigwa nnyo kabenjezaako olujegere tugende mu nnimiro. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza